tukiikiridde bulungi eggwanga okulaba nga tusobola okuggyayo ekikopo kyaffe ekya nawadde kesi ebadde ekiina naye tulwanye okulaba nga tukizza mu Uganda okulaba tukoledde wamu nga ttiimu okulaba nga tusobodde okuwangula nga express mulundi gwaffe ogusooka era ketukomyewo tugenda kuddayo twetereze kuba tulina Stanbic gwe tuulya gwe tugenda osamba okulaba nga naye twatuuka mu semi-finals okulaba nayo nga tuvuganya ekikopo ekyo kukisigaza. Bwe mulundi gwaffe ogusoose nga Express FC okumala ebbanga eddene lyebadde maze nebaza nnyo chairman waffe chairman Kiryowa nebaza nnyo bakooki bafans bonna Express FC okutuwagira ne byonna ebibaddewo beebaliza ddala. If someone had seen us 3 years ago, we were on the brink of relegation. And now we are the champions of Uganda, champions of East and Central Africa. But sir, they are going to rest today and maybe tomorrow. See, it's today and tomorrow. Then they start business again because we need to chase the 3rd cup, which is the Uganda Cup, which is coming up soon. Then when that is done, we need to go to the continent and finish off the tour of duty for this year.